Jajja galaba. Olabite yasekikuba ejandikola tunuulira wali. Olaba ekinnya kino. Ekinnya ekyo kinene. Kati enkuba bwe yatonnye wano ne wagonda. Balance ateekeddwa okuba nga yasinze eri. Ekinkutu kuba ebifaananyi bingi bulala. Leero ffeffe kaba ogenda okuteeka ku TV. DVD. Enyanja yaluga ekobe yomwagira biko kati akulembere yobuwangwa yaba ali akulembere ate mu kulaba kwange adaze kuyamba atwala abakadde jangu chemani zenvudde Makoomi nnyabo nange bwe mpulidde amawulire gano ne ngati kankyame mbadde ndaga mu katale ngende neerabireko kuba sikiwulirangako kasooka nzaalibwa. Nzaaliddwa kuno emyaka gye mmazeeko kino sikirabanga. Golowooza ki? Simanyi emyaka gye nyina sikirabangako. Nze nzize nange okwewuunya omuti guno kye gukoze. Gwagwira dda gwonna ne gusimbuka n'emirandira gyagwo ne gugwayo eri. Nanyini gwo n'aleeta abantu ne baleeta masini neetandika okusalasalako emiti enku n'azitunda. Kati kino ne kisigalawo naye nga baagutemako amatabi gonna guli wansi awo nga bwe mugulaba gwakala. Naye nze ekyendowooza nti ebyobuwangwa tuyinza okuba nga oluusi twabisuulirira oba nga omuti guno gulina kye gulanga bye tulina okukola oba nga kuliko ennono gye tulina okutuukiriza ku kitundu kyaffe nga kino obusagula. Era nsaba ndowooza abantu abakulu abaabeeranga kuno bajje batubuulire ebyafaayo tutandike okunoonyereza. Najja nenyasaako enku nenzitwala kati olunaku lw'ejjo twagenze kubanga tuveeyo mu kibiina batugamba nti omuti guyimiridde ne tulaba ekyewuunyo. Kati abantu baffe ate bajja balowooza nti bino byawongo naye Katonda takyalina waagenda kukolera byamagero okusukka ku bino bye balabako. Nina okukkiriza era nina okuluŋŋamya nti mu bbanga ttono nnyo abantu bagenda kutandika okufuna obubaka obukkira ku nsonga eno yennyini. Bweza obwa Mukasa, bweza bwa Maama Nabinene, bweza Ssaalongo Kinene, bweza bwa Ggulu Ttonda, amaanyi n'obuyinza ga Ggulu Ddene. Kera ku macanga gonna mukalakati ng'amazzi gonna gagenzedde ebbali ng'ebitoogo byonna biri ku bbali wabula nga yakozeemu ekkubo olunaku olu lumu tulondera ennyanja bannange. Kati twali tuli awo nga tulaba n'enkobe engeze mu kyalo kyaffe muno ng'etuuka omutuuze omu ng'etuulawo ngatandika giwa byakulya. Kati ekyavuddemu ekyo bwagenze okukya ku makya nga tulaba omuti gwesimbye ogwo gwolaba ogw'ekikonge. Omusana bwe gwayakanga bazei baffe bagendanga engulu eyo waggulu mu lusozi eyo ne babikka ne banywerayo omwenge enkuba neekola ki neetonnya. Naye kati abaabikolanga bakola ki? Olusozi olwo baaluyitanga ejjinja lye baaliyitanga lyani? Sirimanyi naye nga wano bayita obusagula. Nange saakigoberera nnyo kuba saagendayo. Bakitwala ng'ekyokusaaga
ne bajja ne bakiteekako amaanyi amangi nti bannaddiini oyinza okusanga abalokole nti tusabira sitaani muba mulwana ne Katonda butereevu n'abafaaza tebavumirira abajjako kubanga bino bye byamagero ebikolebwa mu bwoleke bwaffe gulaga amaanyi Katonda alina amaanyi kati abasuubira ndi Katonda tewali kuzuukira kino kyekyokulabirako timudde eri Katonda ekindeesi abantu ngende nga mbatangaaza nti baveemu obuutavu obo bonna bugagga bwe busagula Mukama yatwetedde ebyewuunyo ebyo busagula agenda kufuuka kyabulambuzi kyo makulu ameerere wano olw'ebiwaanyi ebeetoolooza kati abagenda okulaba ne bayima eno nga bakoma ku biwaanyi kati omuti ogwo bayinza okugusobya busagula yonna ebintu embeera n'ekyankala bonna ne basenguka ku busagula ettale ne liddawo enkuba mu kutonnya wano wagonze bwe wagonda kano kankwata bwe kagonda kati wasigadde no wayinza okuba nga wabaddewo ekinnya kino ekinnya ekyo kinene kati enkuba bwe yatonnye wano ne wagonda balansi ateekeddwa okuba nga yasinze eri Kinkutu kuba ebifaananyi bingi bulala leero ffe kaba ogenda okuteeka ku TV ennyanja yadduka ekobeyo mwagirabiyeko kati akulembera eby'obuwangwa yaba akulembera ate mu kulaba kwange